nsanyusa okubalabako bazadde baffe ndi musanyu bitirivu era nze maamaani eri pazo baba kyali abatomba balabula timwekomya kuzaala famire muzigane ntuzaalira abaana kubanga ebyafaayo bya mutabani wange siga sirina mulamu nali muganda emirimu gyonna gyayagala okukola naye bwe nafuna akisidenti ekiso nekirwala yasooka okuntwala embalala era nesente nasasula mpitirivu neŋŋamba bannange nga nfunye omukisa ensala ze ndamusabira nga ntutte abantu bange abafaanana bali mu gurupu yammwe mu mbeera yammwe ey'embeera y'obuzadde gye mwazaalirwamu ne bandabirira ng'omwana waabwe ndabamu kamera bwampa omukamwana n'abanga abasayidi eno sijja kubalimba obulamu bwange bwonna birimbiriddewo lwa mwana wange oyo ku baana 8 bennyina mukama bankumire bazadde bange mwenna n'omukamwana mukama munkumire bwe bulungi nkomye wano tusaba mutusonyiwe tugende bulungi amazima kiraze nti ojja kudda kiraze nti oli mufunyi kiraze nti kyoyagala okyagalira ddala era omaliridde weewaawo ate naye twagala okwebaza Patricia webale kwekuuma bawala balema okwekuuma wootegeerera nti omuwala gyali mu bufumbo mulungi olabira ku bino abasigadde bagenda ne babulirayo ne Patricia akabonero akalaze nti weeyisa bulungi ye mulenzi w'okujja ewammwe Patricia twagala kubebaza ewaabwe ku lw'ensonga eyo saba abaana omunju eno bayingize ebintu bino munju ewaabwe abalenzi mukyaliwo abasigazi muliyo muleke mutuyambeyo ebintu ebizo munju and when they are entering quickly you will give a speech and introduce us the rest of the members that are here fetwamaliriza dda ono speech ono was a wedding fetwamaliriza dda ebyaffe kozi pazo yo okwebaza obwebaza batambudde nabo nefe speech zaffe zawedde pazo babitwala bwe webaza timu gyotambula oli musajja osobola okweyogerera wayita bweyogerere basabo ne bannyabo taata ne maama abatuuze b'oku kyalo kino tusiimye nnyo tusiimidde ddala mwebale okutwaniriza mwebale kubeera bantu balungi tulidde tunywedde olw'essanyu eringi sirina bigambo bingi okuleka okubaagaliza lugaba ttunda nnyini byonna okubawa obulamu n'obuwangaazi tweyaze nge tweyazeeke. Thank you Lily. Still here. Yeah, for memories. For memories now, my photographer, you have to arrange them well and you get the right thing out of it. Kajeyo kaimba ka Patricia. Kajeyo DJ tebakamba kaimba ka Patricia. Now I want to continue controlling this. I want to request Patricia, please mukakanye. Kale Mukakanye. Wow. All right. There you go. Batata unja bazaala Patricia. One more moment, my brother. I'm still having the floor. And you, Patricia, please. Can you comfortably take a seat? Okay. You can start from there, my brother. Batata balungi ne bamama balungi abazaala Patricia. Kuno kubeera okusiima kwaffe okubereberye. Lino lyevvuunika erisoose. Tuyingidde mu lugo lwammwe naye tusuddeyo entiisa eraga nti tunadda. Omulenzi bw'ati bwazze. Alese fridge eno ng'agireese olw'okwongera okukkaatiriza n'okulaga nti omwana gwe mwamuwa era omwana gwe muzaala mulungi. Fridge ino ng'ekirabo kyammwe eky'omuwendo. Ayongeddeko terefayina kuba ye omulenzi tava ku TV, tava ku radio. President Museveni aba buli kaseera amuwaanawaana kubanga ono kampeyini za muzeeyi yaziyimbira. Kakati munaabanga mulabanga kalulu tukatwalaganye ng'ono yayimba
mwe nga muli ku terefayina nga mulaba omwana omulenzi ebipazo ate ye mama Fred tugenda soka tumutwale mu live agendeko e Dubai alye ku birungi byonna byeyagalira kyetuva tusazeewo nti kati ng'ono ali Dubai ajja kuba atulabira kuno ate nga nammwe mutulabira kuneeno ffe ba tiimu liri pazo kakati era pazo agamba bw'ati nti akimanyi bulungi omwana ono muyinza okuba simmwe mumuzaala naye ava kuno batugambye nti weeyibanda eyayimba ti buwoomi bwa sukaali anti laba omuceere oyo mwana gwe bayita Vinka tukimanyi nti wammwe kyetuva tuzze na bino byonna nga twagala okwebaza mwebale nnyo mwebale ddala kuzaala mwana mulungi katumaliriza bwetti bataata abalungi ne bamaama siyinza kwogera bigambo nti byonna byetuleese temubiryangako oba temubinywangako naye kabonero akalaga nti akatono kazira mu liiso omulenzi bw'atyo bwasobodde olwaleero naye taakomenga okwo omukazi omulungi tebakoma kuleeta birungi waabwe kyava omulenzi atambudde bw'ati bannaye mu engalo ez'amaanyi abatambudde naye ab'omutima kubanga nze waliwo omuko gwe nakulembe ne bimulema ebyenkana bwe biti kale kuno kukyala bukyaziraba bwazze tubateerera mu ngalo. Now Patricia, it is time to go back to the house and maybe think about how you can say bye to him, but you will return at an appropriate time, all right? Metron, can you quickly come and pick our Mugole? One picture. We have come to the climax, I think, now. That has been a job well done. The only person who has not taken a photo is Omogezi. Omogezi, stand there with the Bagwale. I want to see that photo. Hey! Omogezi, please, make yourself there. Put yourself there. Stay here. Yeah. For memories. For memories now. My photographer, you have to arrange them well and you get the right thing out of it. Stay here. Yeah. For memories. For memories now. My photographer, you have to arrange them well and you get the right thing out of it.